Munzikiriza n'ensomesa y'obusiraamu nga twesigama ku Salat al-Bakla olunyiriri olwokusatu okulya ddaaku sunna eri abasiibi era kirimu empeera. Ddaaku kwe kulya okusembayo ng'emmambya tennasala oba ng'obudde tebunnavaako ddiba omuntu okwetegekera okusiiba. Kati ekibuli mu divisioni y'e Makindye wali ekibinja ky'abavubuka ekyewakatala okuzuukusa ng'abasiraamu okulya ddaaku. Naffe olwakitegedde kwe kwessa mu ddene okulaba bano gye bakikolamu n'engeri gye beekuŋŋaanyaamu. Ku ssaawa 7 ez'ekiro twabasisinkanye ku kyalo Wabigalo we bakuŋŋaanira. Abavubuka bano abasukka 50 abakulira atandika okubakubira essimu ku ssaawa 6 okubazuukusa batere bakuŋŋaane. Wano abakuba ebivuga basooka kubiyisaamu mu ngeri y'okwetegeka. Bw'obeetegereza obulungi bavubuka mbula kalevu mwana wattu nga kw'otadde n'abawala. Wakati w'eddakiika 15 baba bamaze okuŋŋaana n'okwetegeka. Olwo akulembera ekibinja n'abawa ebiragiro kwe bagenda okutambulira n'ebyalo bye bagenda okuyitamu bo kye bayita okusoma maapu. Ssaawa zaagenze okwera 7:30 ez'ekiro twatandise olugendo lwaffe nabo nga tukutte lw'ekisugu nga bwe bayimba nga kw'otadde n'okkuba ebivuga. Twatambudde akatemerero akaweeredde ddala nga bwe bagenda bazuukusa abantu. Kyokka kyetaagisa okuba n'obwangu kuba bafuba okulaba nga batalaaga ebitundu byonna bye baba bateeseteese okutuukamu. Awamu waliwo abantu obwedda abazuukuka ne babeegattako. Okuwummulamu kubeera ku mizikiti gye batuukamu mu kitundu kino era wano twabadde ku muzikiti e Lubuga. Olw'okwewala obubenje omu ku babakulembera yajja bavaako mabega okukakasa nti tewali asigalidde era n'obwedda agenda abakugira okutambulira mu kkubo wakati mwe basobola okufunira obuzibu n'ab'ebidduka. Tetwagala tufune empeera nga muliwo munnaffe ate afunye akabenje. Kyova olaba abamu tubakomani nga bave mu mmotoka n'emmotoka zireme kuba nga ziyimirira ezijja zitambule nga naffe tutambula. Kyokka twabadde tukyali mu lugendo ekire ky'enkuba gye kyavudde tetwategeddeyo wabula bano tebakkirizibwa kweggama ku nnyumba z'abantu anti nga batya okwayirizibwa nti babbi. Era tusaba nnyo abantu mubeere nnyo steede nnyo ku mayumba gammwe oba okufulumya olugendo fukagalawo ate kyababa mukubi waddaako beerawo fe twagala tumufune oba nga ye mubbi oba naffe tulwanisa bumenyi bw'amateeka. Essaawa we zaaweeredde 9 ez'ekiro nga tutuuse e Namuwongo kyokka oyinza okugamba nti olw'ekinyumu n'ebivuga oyinza obutakoowa. Balina ekidomola kye bayita pajero nga kino kye kikabejja ky'ebivuga bye bagenda bakuba okuli obukumbi, ebidomola, vuvuzera n'ebirala. Kumbi eyo ekola kye tuyita soprano sound oba kye bayita soprano kakalobooza then ekidomola ekiri ebidomola bikuba bass. Then wakati wano mbeerawo n'ebidomola 2 bikuba sound gye tuyita bagala. Ku ssaawa 10 zennyini twabadde tugguse Wabigalo we twatandikidde. Wano nabo we baliira ddaaku nga bakomekkereza okwetooloola ebyalo nga Zulfa Bako yabafumbira atubuulidde nti bano olutandika okutambula olwo nga naye atandika okufumba. Oba guzeeyo omuceere 25 oba ki oba bijanjaalo ng'ebyo nga tugattagatta nga tusobola okukola ki okufumbira abo abalya ddaako n'abazuukusaamu abaana. Naye obuzibu bwe tusanga abaana baba bangi abagala osiiba ebyokulya tulina bitono. Mu kwogerako n'abakulira ekibinja kino kye baatuuma Wabigalo Daaku Jazz Band twakitegedde nti kino kyatandikibwa mu myaka gy'ekyenda ku mirembe gy'abakitaabwe kati nabo kwe kwagala okuuma omukululo ogw'abazadde baabwe. Omwali kitange Tayibu Sekitoleka akyaliwo omulamu. Ebiseera ebyo baakubanga naye nga nze ndi mwana muto nga nzirukiramu bujokesi. Olw'okwagala kuli nagenda nga nfuna saawundi ezo engeri gye zivugamu. Salim Kigondo yakitandika muto ng'ebiseera ebyo agoberera bugoberezi mu buli kisiibo era zaakikola na buli kati. We yaddira Wabigalo yatandika n'abantu 4. Bwe tutandika olw'okuba nti twali tetulina busobozi kubaddaako ono wadde bamulaba ng'ekintu ekyangu naye mulimu ebyetaagisa ssente mulimu ebivuga bye tukuba kati ebidomola tusobola okujja ne tukusa
ky'osaba olina ekidomola ky'otayagala kale tukozesa bukumbi n'amasepiki naye ffe nga tulaba sawundi eba ebulamu omuntu ojja mukubera nga tawulira tugamba tuguleyo ku byuma nga pajero enkumbi ebidomola kaduramu ne kamikisa. Abaana bano kino tebakikolera ssente ng'ekibasindiikiriza y'eddiini yaabwe n'empeera okuva ewa Allah. Kayinange n'entandika ogamba besi kandiveemu nzire mu kapipa ng'oli waba alina waatuuse omusabamu n'akola ki n'akuwamu naye nga tomanyi kakuba naye ng'omutima gukusikiriza oyagala okayige. Mulimu guno gwe tukola gwa Mungu era tetusuubira ssente gamba ino twagala ssente nedda. Abatuuse mu kitundu kino batubuulidde nti ekibinja kino kibayambye nnyo era ng'oluusi babeerako kye babawa okubazzaamu amaanyi. Olumu tulo tuyinza okutwala naye owulira engoma eyo ate nabo bwe baba batuuse ne bamanya mbu wano waliwo abasiraamu balemerawo nnyo paka bemukola ki bwe muzukuka. Kyokka okuleka okunyumirwa kye bakola olw'okukkiriza kwe balina baliko okusomooza kwe basanga okubetakuza emitwe. Most especially the instruments we use like the pajero and the attires, we need the uniform, so we have to be uniform. Sometimes, because this is a metallic item, it can cause these items, because when you have no gloves, this could have been a cut. N'embeera y'obudde nayo olumu ebataataaganya. Tukosebwa kuba n'okugwa tugwa era n'abamu bamenyeka olw'embeera kuba ekitundu kiba kiseerera ng'ovudde ne mu kuseerera tukosebwa abamu tebajja kuba. Kati okuyimirizaawo omulimu gwabwe basaba bazira kisa okubaka engeri gye babadduukiriramu. Omulimu guno bagukola okuva ku lunaku olusooka olw'ekisiibo okutuusa lwekiggwako ng'omwezi gulabise enkya nga kulya Idi. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.